Ejjeri UPDF liriko abasajja babiri berikutte ng'abadde beefudde ekizibu mu kutigomya bannayuganda. Abakwate kuliko Hannington Sekandi ng'ono agambibwa okuba omusirikale w'ekitongole kya ISO era ng'okukwatibwa yasangiddwa ne John Adams Ssentongo abadde yeefuula ow'amagye olwo ne yeenyigira mu kubba abantu. Kati abadde nga akyusa ku ranks kusinziira ku mission eyagendamu. Tusanze ebintu bingi mu magye ebya military stores ebintu eby'amagye bitukolesa uniforms pairs nga nnya muzirabyawo engato z'amagye abadde nga alina toy pistol eyakolesa mu bubbi alina walkie-talkie radio call alina signs za traffic ezikuyimiriza motoka ng'ekiro ne engato ne ceremonial uniform ez'amagye ne pips za ceremonial ebyona nga n'enkofiira za ceremonial. Ssentongo okukwatibwa kyaddiridde abantu okumala ebbanga nga bamwekengera nabo kwe kutemya ku bakuuma ddembe. Intelligence yaffe neemuvinga neegendayo of course ntufuna poliisi twagenda nayo n'abakulembeze okulaba nga tusaakinga ennyumba ye kufuna ekituufu. Ono era abadde amanyi n'okugenda ku poliisi ez'enjawulo n'alagira abasirikale okubaako abasibe be bayimbula. Gezaako okuyamba abazi b'emisango abantu abakoze emisango bali ku poliisi wenajjanga omukulu mu magye ng'agamba poliisi ng'akiira police post n'abagamba nze ku bana bantu mbaleke bagende. Ono atubuulidde nga bwe waliwo amuwa ebyambalo bino. Nsikyambuya nga bazigguza bakola batyo waliwo ye yabikuwa ali mu magye. Okusinziira ku mwogezi w'amagye ekibinja ekisooka Major Charles Kabona ono abadde alina abantu bakolagana nabo kyokka bo badduse. Tukugambye abalala babiri badduse tukyabanoonya naye tujja kubafuna. Ono agamba babakanye n'okunoonyereza ku bantu abakolagana ne Ssentongo kyokka nga bba abakwate bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Bonna nga omusango gubasinze oba nga tugunabasinga naye tutakwatwala mu kooti z'amagye ne basimba mu kooti z'amagye ne benyunyulako ebintu bayafuna batya ate bakolwa. Abakwate mu kaseera kano bakumibwa mu nkambi y'amagye Kakiri ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.